Yes, sir. Kakati nno gye buvuddeko luli omukulu Bobi Wine bwe yali agenda munanga ate wali e Masaka, Barbie Kyagulanyi mukyala we yamuwerekerako esayidi eyo okubeera nga bagenda ne balabako ku Eddie Mutwe munnange kw'ossa n'abalala munnange ate gye buvuddeko esayidi eyo. Naye nga ku mulundi guno olunaku olwaleero King Saha yawerekeddeko munnange ate Bobi Wine nga bagenda wali munnange ate mu kigo prison munnange okubeera nga bagenda kebera ku basibe nga ba Madubala kw'ossa n'abalala muganda wange. Naye nno wali mwana mulenzi munnange ate King Saha ajjukira nti nabadde yakava munnange Dubai era nga oluvudde munnange wali ku kisaawe Entebbe Airport straight away agendeddewo wali n'omukulu munnange ate Bobi Wine okubeera nga babadde batuuse ku kigo prison nga boogezaako okulaba actually obutambi obwo. Excuse me. If you want. Yes, sir. Okay, President atuuse ku prison budde buno ekigo ne munywanyi we King Saha okukyalira mukwano gwabwe Madubala eyasibibwa ewatali musango so kyekiriwo obudde buno baganda bange basebo ne banyabo afaanane ngutaddewo okutya kungi. Bwe butyo nno munnange ate obunkenke bwe bubadde esayidi eyo wali mu kigo prison esayidi eyo era nga boogezako okulaba akatambi ako munnange Bobi Wine babadde ne babodyguard babiri. Ndowooza ogezaako bo okubekkaanya bannamawulire bo babadde munnange nga bali mu kubagobawo era nga woolabye omusirikale munnange naye nga wali Bobi Wine ne King Saha nga beeyongera munnange ate okubeera nga batuuka wali munnange ate mu kifo esayidi eyo. Naye nno bibyo bikyagenda mu maaso munnange ate okutredinga esayidi eyo era nga by the way abamu bikyagenda mu maaso munnange ate okuboogeza obwama esayidi eyo tebabitegeera olw'abantu baabwe munnange ate abaasibibwa. Nkugambye ekigo eno waliyoko nga Bamadubala kw'ossa n'abalala muganda wange gwe alaba Jamina Teyugi naye nga embeera bw'etyo bwebadde wali omukulu Bobi Wine kw'ossa ate ne mwana mulenzi munnange ate King Saha nga awerekeddeko omukulu munnange ate Bobi Wine. Obutambi obwo bukyagenda mu maaso munnange ate okutambula esayidi eyo kw'ossa n'ebyo ebifaananyi wali wonna bibadde nabyo bikyagenda mu maaso munnange ate okutambula esayidi eyo mwana mulenzi munnange ate King Saha era nga bwe nti we mbakyekinzeko nja kubanga nkuwa update yonna enaafaayo munnange ebinaavaayo esayidi eyo. Kakasa nti nno vidiyo ogimpeera like kw'ossa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba. Nzikiriza nkomewo ko mu maaso awo n'ebirala.